okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe owa 3ABN omulungi, nkwaniriza nnyo nate enkyeno ey'olwaleero. Nkwebaza nti oli wamu naffe mu programu eno ensulo ey'enkya. Aliwo nno gikutuusaako ye mukadde Dr. Saulo Muyigwa Mubanda nga mpeereza wali ku SDA Kampala Central Church. Weebale nti osazeewo tutandike olunaku nga tujja eri Mukama ayogere naffe. Nkusaba nno nga ofunye omukisa okutegeezaako omulala, omutegeeze oyo atakimanyi nti buli ssaawa 11:30 ez'okumakya wabaawo okudda eri Katonda mu programu eno ensulo ey'enkya. Nja nno kusaba twewombeeke ate twewonge eri omutonzi waffe ng'agenda okutuyigiriza. Kitaffe kaakano tuze maaso go nga twagala otubuulirire nga tugenda kutandika emirimu gyaffe, nga tugenda okukola ebyo by'otutumye. Kitaffe nno tusaba Omwoyo Omutukuvu eyawandiisa ebyawandiikibwa bino ate y'aba abitunnyonnyola, tusobozese okweteekateeka olw'okuddawo kw'Omwana w'omulundi ogwokubiri, ate nga tusaba mu linnya lye. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe enkyeno ey'olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti ebyama bibikkulwa. So nga ate olunyiriri lwaffe olw'okusimbako essira luvudde mu kubikkulirwa essula 17 olunyiriri olw'omusanvu nga lugamba bwe luti ti malayika n'aŋŋamba nti kiki ekikwewuunyisa? Nze n'akubuulira ekyama ky'omukazi n'eky'ensolo emusitudde erina emitwe 7 n'amayembe 10. Tujjukire nti jjo twagenza okukomekkereza nga Yokaana wamu ne Danyeri nga beewunyiza nnyo ne bafuna n'okunyolwa eky'omukazi ono omwenzi eyeeyita Omukristaayo naye ate nga atamidde obuyinza, ng'atamidde n'omusaayi ogw'abajulirwa ba Kristo. Mu kwewuunya nno okwo malayika ategeeza Yokaana nti lwaki weewuunyiza nnyo, era amubuuza ekibuuzo ekyo n'amugamba totya kubanga nze ŋŋenda kukubuulira ekyama eky'omukazi ono. Weewaawo mu nsi muno tuyitamu nga tuyina ebyama bingi ebitannabikkulwa oba ebitali bikkulwa okutuuka nga tugenze mu bwakabaka obw'omu ggulu. Call them puzzles. Twebuuza ebintu bingi. Lwaki abaana bange baafa? Lwaki omukwano gwange yabula? Lwaki okusalawo kuno, omusango guno gwali bwe guti? Waliwo emisango egisaliddwa naye nga mu butuufu amazima gaagyo galivaayo nga Kristo amaze kudda ku nsi kuno. Waliwo omusajja gwe nasomako nga yasalibwa omusango gwa kuttibwa nti yatta omuntu, naye oluvannyuma ennyo ng'amaze okusibibwa emyaka 50 n'amazima ne gazuuka. Oyo nno yafuna omukisa, gaazuuka. Naye waliwo emisango ng'abamu oluusi bateereddwa ne kalabba, naye nga amazima g'okusala omusango ogwo mu butuufu
tugenda gamanya nga Kristo amaze kujja. Bantu bangi balina bye beebuuza nti naye omwagalwa wange ono, mukyala wange ono, mwami wange ono gwe nafumbirwa oba gwe nawasa, embeera nga gye yambuulira nga tetunnafumbiriganwa yali ndala. Lwaki yeeyisa bw'eti? Abamu bakyayiddwa naye nga ababakyaye tebababuulidde lwaki babakyaye. Ng'ekyo kirimanyibwa Kristo amaze kujja. Yes, bingi ebitulumya omutwe nga tubyebuuza, naye omutwe gutugambye nti ogwaleero nti ebyama bibikkulwa. Katonda mulungi nti ebyo byamanyi nga tubyetaaga olw'obulokozi bwaffe, atuuka ekiseera ekituufu n'abitubikkulira. Era n'enkyene ey'olwaleero aliko kyagenda okutubikkulira, era kye yabikkulira Yokaana. Nga tukyali ku bintu ebimu bye tutamanyi, ebitannatubikkulirwa, waliwo kimu kye baatuwaddeko wano ekyaliwo mu mwezi ogw'omusanvu nga 2 mu mwaka mu mwaka 1937. Waliwo omukazi omu kwokuba yali mwatiikirivu, omugoba w'ekyombo. Omukyalo ono baali bamuyita Amelia Earhart. Omukyalo ono yali n'omuyambi we we baabulira mu kiro ekyo. Baali bagoberera amakati g'ensi mu kugezaako okwetooloola ensi. Ekigendererwa kyabwe kyali kyakwetooloola nsi n'omuyambi we ono. Wadde ng'eŋŋambo zaabuna nti bakaawonawo abo baakwatibwa ne bassibwa nga bawambe mu lutalo, tewali yali azudde ekyatuuka ku babiri abo. Era kye kyama ekikyasinze okwewuunyisa ensi ne gye buli eno. Ekyo kyali kimu ku ebyo ebitamanyiddwa. Myaka nga 6 emabega, gwe nandise next man wange eyali ku mbaga yaffe yatubulako mu ngeri eyewuunyisa buli omu. Tetwalaba mulambo gwe, kwokuba tetumanyi oba yafa oba mulamu, naye nga kyekyama kye tutamanyi. Era mikwano gyange gigira oluusi ne gimbuuza, naye wayi next man wo wamuwulizaako ko nze simanyi, nti naye yafa oba mulamu, nti nange simanyi. Naye manyi nti Kristo bw'anajja alitubuulira kyekyamutuukako. Naye ebyama bya Bayibuli byo Katonda abitubikkulidde, bye twetaaga okumanya. Bayibuli eyogera bulungi ku kumanya okulibikkulwa, amazima agalimanyibwa Katonda ebyo by'abasazeewo. Gamba ekyama eky'obujeemu ekikwata ku mulabe wa Kristo alimba abantu okutuuka okukkiriza nti ye Kristo eyabikkulwa. Yes, Sitaani Bayibuli yamutubikkulira, emutulaze bulungi. Eri mu Isaaya twalabye nga bw'atandika okugwa okuva mu ggulu, nga yeeyagaliza nti aligulumizibwa
era ng'agezaako okuwamba gavumenti ey'omu ggulu. N'azuulwa, omulaba oyo n'azuulwa oluvannyuma nga kyekicupuli kya Kristo. Eri mu ggulu yagezaako okuba nti awamba obuyinza, naye mwattu n'akasukibwa. Naye ne ku nsi kuno yagezaako okumutta ku musaalaba, naye mwattu Kristo n'amutebuka n'azuukira. Naye mu kiseera kino ekyaffe gy'emirembe gyaffe, ekyama kino Kristo yakitubikkulira, kubanga ye yeefuula nga ye Kristo, ng'era Kristo bwe yatulabula nti bannabbi ab'obulimba bangi balijja abagiramu omulaba oyo nga yeefuula nti ye Kristo. Naye olw'okuba nti ffe twalabulwa era Katonda ayongera okutubikkulira ebyo ebigenda okujja, naffe tujja kusobola omutebuka tube nga tumuwangula, kubanga ye Katonda tajja kukoowa kutubikkulira ebyo bye twetaaga okumanya. Ono Sitaani yazuulwa oluvannyuma nga kyekicupuli kya Kristo. Jjukira nti omulabe wa Kristo y'ensolo eyava mu nnyanja eyakubikkulirwa 13. Tuzze nga tujoogerako. Kwe kugamba omulabe wa Kristo ye Eklezia Katulika ey'e Ruumi. Eyo twagirabye omukazi oyo omwenzi eyeebagala ensolo, ne tulaba nti omukazi oyo ye omwenzi yeeyo ekkanisa eyeegatta ku bwakabaka obw'e Roma. Ekituufu ebyama bino byombi bye bimu. Yes, omukazi ono yeegatta ku bwakabaka obwo era ne batulugunya Abakristaayo naddala mu biseera ebyo dark ages, ebiseera ebyekizikiza, ate ng'era mu kiseera kye kimu beesunga era nga basuubirwa okuba nti baddamu nate okutulugunya Abakristaayo. Weetegereze nti ebyawandiikibwa tebirekaawo mwaganya gwa butamanya nsolo eno. Kw'okuba ffe tufunye omukisa gwa mpuliriza enkyene ey'olwaleero, ampuliriza okuva wiiki eno lwe yatandika, ate era n'asigala ku mukutu guno ku nsulo ey'enkya, nti tewali mukisa gw'ojja kufuna okugamba nti saamanya nsolo kye ki. Ate ng'otegedde ensolo eno, ng'otegedde omukazi omwenzi ono, tulina obuvunaanyizibwa okutegeeza abalala. Gwe bw'oba nti ofunye omukisa okumanya, lwaki nga tosasudde ssente, weewaawo kale otaddeko airtime okutuninga in? Yes, naye okusinziira ku bulamu obw'omu ggulu obutaggwaawo bw'ogenda okufuna, ekyo kitono nnyo. Kale nno gwe nange kitugwanidde okutegeeza abalala. Natandise puroguramu eno nga ŋŋamba nti bw'obaayo gw'omanyi gw'oyinza okusikiriza okuwulira puroguramu eno omutegeezeeko. Kale gw'oba tosobole kumugamba bigambo bino, waakiri mutegeeze ajje yeegatteko awulire, kubanga Katonda ye olw'okwagala kwatwagadde atuwadde omukisa gyonna okutubikkulira. Sitaani yani? Sitaani yeefuula atya okuyita mu bantu abalala? Eno si y'ensolo ey'okubiri erina amayembe abiri. Tugambye nti ensolo, yes, twogedde ku nsolo eri
ey'okubikkulirwa 13 naye nga tugamba nti ate eno si ensolo ey'okubiri erina amayembe 2 ng'ag'omwana gw'endiga. Eno ensolo ey'olubereberye, ensolo eyava mu nnyanja, era weetegereze nti ensolo eno eragibwa ng'eyogerwako eyogera ku mukazi, ensolo emusitudde, ensolo emusitudde. Yes, omukazi omwenzi twamulabye okuva ennaku zino zonna nga yeebagadde ensolo agivuga. Kale nno era yes, ensolo eno emusitudde omukazi omwenzi, ekkanisa so si gavumenti gy'ateekako essira. Yes, bw'amala okwebagala ensolo ye yagivuga. N'ekirala ekikulu kye tulina okumanya nti omubaka wa Katonda malayika we ye aleetera Yokaana okutegeera amazima. Olunyiriri lwe twasomye malayika yamugambye nti kiki ekikwewuunyisizza, ng'amubuuza ekibuuzo kino mu lunyiriri olwo okubikkulirwa 17 olw'omusanvu, era n'amusuubiza okumubikkulira ebyo ebyali bimwewuunyisizza nga Yokaana. Tuzze tuddiŋŋana okuva lwe twatandika ebyokuyiga bino nga tulaba nti ebiruubirirwa bya Sitaani kwe kulimba. Sitaani ye bulijjo okuva ku ntandikwa mulimba. Tulaba nti Sitaani mu ggulu yalimba bamalayika 1:3 era baakasukibwa naye nga bagobebwa mu ggulu. Sitaani n'ajja ku nsi kuno n'alimba bajjajjaffe Adamu ne Kaawa nga bali mu lusuku Adeni. So okulimba kwo mpisa za Setaani, is part of him. Okubuzaabuza mu kulimba okwo n'abuzaabuza n'okukweka amazima. Sitaani ebyo byonna byakola. Omusota mulimba nga n'ennabbi obulimba bwagwo bulabikira ne mu linnya lyagwo. Twalabye amannya Sitaani g'akozesa nga newankubadde nga yes, bw'alaba erinnya eriri ku kabona asinga obukulu owa Katonda naye n'afunayo eddala naye ng'era lirimu obulimba. Yes, Babuloni yentabiro y'okutabulatabulwa. So Babuloni kino ekyogerwako confusion, kwegamba ng'olaba abantu abali confused, abatabuddwa nga beeyita kye batali, nga bagamba nti Bakristaayo naye ng'ate bye bakola balagira ddala nti ate basinza Sitaani. Ne Sitaani nno yeeraze eka nga bw'ali omulimba omukulu. Etteeka ow'ekicupuli, obulokozi obw'ekicupuli, kuba ye bwe kituuka ku mateeka agireera n'agakyusaamu bw'ati. Era okuviira nga bwe yali mu Adeni, Mukama yakugamba ki? Yakugamba tolifa, temulifa. Ekyo si bwe kiri. Obwo kwegamba ze mbeera za Sitaani. Obulokozi obw'ekicupuli nti oli n'akusanga n'aga nti tulokolebwa kukkiriza kwokka, ebyo ebirala amateeka ago gaavaawo. Naye nga kituufu kyekyo? Obwo si bulokozi bwa kicupuli.
kubanga ate ye Yakobo n'aga nti nedda bw'ogamba nti nzikiriza nina okukkiriza naye ate nga totadde mu bikolwa ate oba toli mwenkanya era oba byoliko nga tebitegeerekeka. Kale nno era nga tweyongera mu maaso okumanya Sitaani nga bw'ali, amateeka ago ebimu ku byo byebyo ebimu ku byo ebitutegeeza embeera za Setaani z'akoleramu. Ku luuyi nno olulala ye ate Katonda ge mazima. Yokaana 14:6 Yesu kennyini yeeyogerako nga ge mazima, era ate amateeka ga Katonda ga mazima. Zabuli 10:19 ekyogera bulungi mu lunyiriri olwo 142. Ekigambo kya Katonda ge mazima, era Bayibuli ekiddamu mu Yokaana 17:17. Era okutambulira mu mazima ga Katonda bwe bulokozi, kubanga Katonda ayagala abantu bonna okulokoka. Bwe tutambulira mu mateeka ga Katonda ly'essanyu lye, kuba atayagala wabeewo omu wadde omuntu omu okubanga afa. Kale nno gwawuliriza atulaba enkyene ey'olwaleero, ofunye omukisa nti ate Katonda akujjukiza nate akujjukiza gwe nange okubanga tumwegatako, ate n'atulabula ne mu ebyo ebigenda okujja. Yes. Era okutambulira mu mazima ga Katonda bwe bulokozi, kubanga Katonda ayagala gwe nange okubanga tulokolebwa, era okutuuka mu kutegeerera ddala amazima. Timoseewo ekisooka olunyiriri olwokubiri n'olwokuna, Bayibuli etukakasa nti yes, Katonda ayagala ffe tutegeere amazima ate tugatambuliremu. Bw'oba nti ogategedde enkyene y'olwaleero, ate obe nti omusaba ate era weeweeyo okuba nti ogatambuliramu. Kristo bw'anaaba nga azze atusange nga tuli beeteefuteefu, tuzuula amazima agalokola mu kigambo kyo. Yes, mu kigambo kya Katonda kyekiva kiba ekirungi. Kati ng'enkyene y'olwaleero n'otandika olunaku nga wejjukanya nga oli wamu ne Kristo, ekyo kiba kya buvunaanyizibwa, kuba buli lwe tugenda mu Bayibuli twongera okumanya ebyo ebitulokola, bye tutajja kusanga mu mawulire, bye tutajja kusanga ku intaneti oba olyawo, naye mu Bayibuli omwo tuba n'obukakafu nti tujja kufunamu ebyo ebitulokola. Kale nno omubikkuzi w'ebyama tumwebaza okuba nti atubikkulira ebyama bino, era tumusaba atusaasire ebyo byonna, buli kyatubikkulira tube nga tetukisuula muguluka nga tukisigalamu, tuleme kuba nti nga tukaaba ku nkomerero, nga tukaaba ate ng'abo abatalina mukisa okufuna amazima gano, ate nga ffe tugafunye era katubuulire n'abalala. Nyongera okwebaza kuba nti obadde wamu naffe, era kankusabe ate era twewonge eri Mukama nga tugenda okukola emirimu gyaffe olwaleero. Katonda omulungi ow'ekisa, Katonda w'abajjajjaffe, wabaluŋŋamya naffe ate era tonnakoowa, tukusaba oyongera okutuluŋŋamya. Olunaku tuwulidde by'otugambye okubanga otubikkulira bulijjo ebyo ebitukwatako ku
ku mazima ago agali mu Bayibuli. Kitaffe nno tusaasire tuganyweze mu mitima gyaffe. Olwaleero w'omukisa emirimu gy'emikono gyaffe, abaddu bo n'abazaana bo nga bafuluma bawe omukisa. Abanaakolera mu maka gaabwe Kitaffe nabo baweera omukisa. Abalwadde bakyalire wasuuse, n'abaweddemu essuubi Kitaffe bajjukize nti okyali Katonda waabwe. Mu linnya eddungi ery'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye, amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.